oli ku program Know Your Rights oba ddembe lye wano ku Spark TV. Nkwaniriza nnyo gwatwegasseeko nze Priska Namulema. Ku kyalo Bukondo mu muluka gw'e Katake mu ggombolola y'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso gye twasanze omukadde Falazio Namuddu. Namuddu wa myaka 74. Falazio Namuddu kati namwandu wabula nga ssaawa eno talinaako waasula oluvannyuma lwa Bakalooli Matovu Ssaalongo okuva mu bulamu bw'ensi eno mu 2016 mu mwezi ogwokutaano. Olutalo lwa 1982 olwaleeta gavumenti ya NRA mu buyinza, Kalooli Matovu Ssaalongo yalwenyigira mu butereevu. Abazi yali mulimi nange nga ndi mulimi nga tusiba mu nnimiro n'ekyayi nga tumunywerawo mu nnimiro ne tukola. Twali tuli awo olutalo ne lujja ne tudduka ne tugenda mu Lukwaya. Twagenda 82 kubanga Ssaalongo omubaze wange yali kyamaanyi wa Museveni. Ne tudduka ne tugenda e Bulemeezi ne tugenda n'abaana bameka. Ono omuwala eyangoba senga we sister yali amaze okumutwala ebiikira mu kigo ky'abasaseredooti. Yo nesigaza abaana babiri abalongo Waswa ne Kato ne tudduka ne tugenda mu Lukoola. Twatuuka mu Lukoola Ssaalongo yamalayo mwaka gumu n'abula. Abaserikale ne bamuwamba n'abula. Ne tusigalayo ffeka ne nsigaza abaana bano abato. Naye nze naddiranga ekikubiro kino ne nsibako omu ne nkwata na wano ne nsibako omu ku buzi ne tutambula nga ffe tetudduka nga saagala kudduka nabo kubanga bayinza okumbulako. Katonda n'atuyamba ne tubeera ne mbeera nabo. Nalina muganda wange azaala omuwala ono ne bamukuba essasi okugulu ne tumutwala namujjanjabisa ssere namunyigisanga ssere okumala emyaka egi ebiri nga bwe musabira nawe genda okulanga Katonda amukoze eki amuwonyezza era twakomwa naye yafiira eno nga akola n'emirimu gino. Oyo omwana yamuzaala tuvudde mu lutalo. Olutalo nga luwedde, Falazio Namuddu yabissaamu engatto n'atandika omulimu gw'okunoonya taata w'abaana Ssaalongo Matovu Kalooli akomewo bakuze abaana baabwe. Bwe nadda ne bangamba yatwala omusisita yamugjayo n'amutwala e Kampala e Lubaga. Ne ngenda e Lubaga era Ssaalongo namusangayo ng'abaana nze mbayina wano ewaffe kubanga eri twali twavaayo nga wonna n'awaka baakola ki baasendawo. Nze bwe nadda nenzira eno mu kika kyange. Oluvannyuma namala okulaba Ssaalongo ne tukoma tukwata enkumbi. Tetulina kye tulya era emmere twasakanga nsakemu abaana abaasigala eno n'abaana baffe. Abaana ne tubazza mu ssomero naye baami nga ebyokusoma emmundu obaze zaaboonoona nga tebakyabyagala. Ne tubeera n'abaana ne bakula. Omuwala ono yali asoma siniya ya 6 n'afuna olubuto nga bagenda okukola ebibuuzo. N'azaala omwana w'omu. Awaka bwe baamuyita ng'amaze okuzaala ne bamugamba kati tukole ki ndanga nze nja kukola gwa kuzaala mu nsonyiwe. N'atambula n'agenda n'ebba. Ekyewuunyisa ku Namuddu gwe mukono gw'alina eri abaana newankubadde Katonda teyamuwa ssanyu lya kuzaala mwana yenna mu nsi, kyokka aliko abaana abawera ddala 36 baasomesezza n'okuyambako okuwaayo ebyetaago by'essomero. Nze nalina ekisa ne kati nkirina. Naweerera abaana 36 abatali bange. Ab'esayidi yange wano n'abava mu ludda lwa Ssaalongo ate n'ebenda by'omukubo nga bayitawo bakagobye. Nenkabuuza obadde ekinti bangobye. Sente meka olwo basomera ku 10 asoma ennyo nga wa 15. Nti 10 lwokali wekugobeza nti ye nga ntunda ku ttooke lyange nga mugamba nkyaddayo ku ssomero. Namuddu mu kusisinkana Kalooli Matovu Ssaalongo yamusanga musajja mmekete era nga yeezaliddeyo ku baana 7 mu bakyala ab'enjawulo. Ono mu baana ba Ssaalongo omwana omuwala Falazio agamba nti yamwagala nnyo okugenda ewala newankubadde nga Ssaalongo yali amulabudde. Taata we yagezaako okumugamba akaana kawala kano kayite ssente za senga waako kati tebampa nanga wadde ebintu byange. Ne mugamba omwana twasigaza ogwo. Bali abalala bonna baafa. Abalamu abaliwo baliwo 2. Kati ne mugamba akaana twasigaza kamu ate okagobaganya naga nti owange akaana ako
olaba tikalowooza ku ssente za ssenga waako ne tubivaako nze neesigala nga mwagala awo makati gw'2015 empisa zembi abatemu ne babalumba mu nnyumba ne bookya banaye era ebbeere erimu teriko nywanto ne babookya asidi ne tugenda banaafa ne tugenda ne tuziika ne bamutwala mu ddwaliro ne ŋŋendayo bwe bamusibula ku kitanda ne ngenda e Kampala mu baana b'abanyina ne mugamba mumanyi nti eno tojja kufuna kyakulya janguwa awaka nalina obusente bwange obutonotono awaka miliyoni ng'emu ne ntandika okujjanjaba ki omwana nga buli lunaku yeesiga omuzigo gwa nkunyezi omuganda asobole okumukono era omukono gwalamalamu bwe buti gwoliba omulabi nali simanyi nti mu bino byonna byemukolera abiinamu obujja bwe yalaba nga obugagga emmere tutunda emmere mu bujanja tubitunda buli kimu tukitunda tuyina ensuku mwe tutunda n'akwatibwa obujja n'agamba omukazi mukyamu ebyo bajja kubiŋŋamba luvannyuma abaana ba mwannyina bano nagenda okulaba ng'embeera ze zikyuse nfumba emmere mwajja ateekawo nti nze mbadde njagala ya minwe ate gweofumbye yaki kale nga sifuayo nga ndowooza nti bulwadde ng'ekiranga kinga nti asidi ayinza okubanga yamutuuse ku ki nina okumukwata buki bulungi naye nga simanyi nti ajjirirwa. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2016 olunaku luno lulibwawo okwerabirwa mu mutima gwa Faraziyo Namuddu. Manyi ennaku z'omwezi nga 6 neera nali nvueno ngenda okutuuka awaka nga baŋŋamba Ssaalongo ali bubi nabasanga mukuba abantu nibagamba abadde eki nti Ssaalongo ali bubi neŋŋenda nentuuka awaka nga Ssaalongo takyantegeererako ddala nimbeerawo nga sirina kyakukola ningamba kati emmotoka njijjawa omuwala muyisa aganye okuyitaba kati ngenda okuwulira na be bamanyi kati ningamba kyo ki ekiriwo wano kati ngenda ku mulyango ng'emmotoka teriiyo ntukubako awalala ng'emmotoka era nayo teriiyo nitubeera nga mu kubuguutana kati waswa yali yafa ku baana bali be nagenda nabo mu lukoola nga waliwo kato naye nga kato naye nga ali bwatyo bwatyo kati nempita kati nemugamba ogenda onoonyeza emmotoka kati nagenda kati Ssaalongo yennyini nagamba temunoonya mmotoka ngenda kufa obudde gye bwakeera ng'abantu bajja bwe nali mpitawo muteramu ekiro ekyo nga tumuteeka mu mmotoka twali tugenda omusajja n'atugamba mumutwale wali kalwaliro kakola ki kawonya wali awo nampunga awo tukyama ku ddwaliro tumuteekako nenzira nemugamba ngende nkuleetere bulangiti nti ye nenkwata piki nemugamba nvuga andeetero twisi Katonda wali bayagadde olirabayo nenzijjayo bulangiti ne fulasika ya caayi nentambula nikola ki nibaira ne banteekako piki bwentuuka eggobero omusajja nemugamba puli omutima tunaatuuka ddi nangamba tugende jjajja tugende netutambula nkenda okutuuka mu ddwaliro nga Ssaalongo aliko kikuba mukono naafa nemutegeera nti afudde. Nga bamaze okufa bibi ne byamutuukako mukazi wattu. Bampita njangu wano mu lukiiko nga ngenda nga bagamba abatuuze so si bakika kya Ssaalongo baali batuuze nga bagamba kakati twagala kumanya kati namwandu okoze otya ate n'omwana wono nakachwa twagala atubuulire ekiki ekituufu oba akugobawo wano oba takugoba nga nakachwa agamba ondowooza nabadde ntamidde nze okuva olubereberye ono gwe nali manyi nti mmange era yankuza yanjigiriza emirimu maama wange mukola ki mwagala nga bambuuza namwandu ogamba ki konze munnange nze byabaddewo byonna mbikoze eki mbisonyiye kato kiyambuulidde nkitegedde mbikoze eki mbisonyiye. Abaganda bagamba nti ekkumi terikyawa omu
era enjogera eno etuukana bulungi nnyo mu mbeera Falazio gye yalimu, anti waliwo yamubbirangako ku biteeso abaana bye baateesanga okumutuusaako singa asigala mu maka g'omugenzi. Nalindyawo nga zireetera kato kubanga bukolo bagamba tugatentamu tufumbiramu omuwumbu nga katajja nga maama tolya mmere naagenda kati tumala baleeta emmere nimbagamba waliwo omukwano gwange nemugamba genda ondeetera ewa akawogo kembandya akawogo naakaleeta era nakatwa yajja mangu nanga maama olidde muwogo kunzi pulya amatooke sigakola ki sigaagala emmere nagisitulawo nagikola ki nagitwala kunzi si yagimpadde ate kati gimutwaliza kiki netulina tumala okulya Katonda ngamba maama abantu bakyali wano wandigenze omwana omutwe yaŋŋamba abalongo kwe badda oyo kato addako oyo nakakyo kati omwana bwe yamala okukinga mu mutima nogungamba banaakulabula emirundi emeka onaalabulwa emirundi emeka awaka waliwo olusuku ekyengulu waliyo ekisubi wenafuluma bwenti nalaba nvudde mu lusuku gye banengera nenyingira kisubi Katonda bwali batuyambye ngenda kukolaga we nayita. Bukyanga embeera eno etuukawo Falazio Namuddu yakamala emyaka 8 nga talina waakusula. Ennaku gy'alina eyoza lumonde era bwe twamutuukiddeko okutunnyonnyola bino yabyogedde atonnyeza amaziga. Embeera wano mu nnaku gy'otulabanga nze bukyanzaalibwa nali sirimwangako njala kubanga nava ewaffe nga waliyo emmere ate nagenda okufumbirwa Saalongo naye nga waliyo ki emmere nembeera ninga muwogo wekatake namusobola omutima nigungamba ojja kumulya nembeera amaka ga mwanyinaze gasookeramu gali awo engulu nembeera awo gano amaka ga mukyala mukulu gano ga mukyala muto gali eri engulu netubeera awo batandika buli muntu okujja okukola ki okumbudaabuda abaana batunga be bajja ne bambudaabuda netubeera babamu bajjanga ne basula bangamba senga tokaaba bonokaaba ojja kutufaako oli yafudde byawedde ninjala kutegeeza bwe nalowoozanga emmere yange naleka ensuku ezi 3 naleka yekaze mwanyezi twakanogamu omulundi gutya gumu ningamba kale Saalongo siganye okufa ku mwaka Katonda yakutegeeza yandifudde naye nze nensigala awaka nenemu okujulirira bwenti netubeera nembeeramu naye abaana bagezaako okujjanga okukola ki okumbudaabuda olwalo no bwe yajjanga omulanga ajjanga luli nokusaba bangamba senga kati tonywedde nga maze wano emyezi mwanyinaze nangamba nkyali mulamu ate kati kiki kati gwe naawe ukayagala ofondekewo kubanga ye yali mukasajja mukadde netubeera wano nembeera wano nze gwolaba ndidde muwogo anti olisukoolula nalina obusente bwange banvutwala nembeera wano bannange kazi munnange sagala kubinyumya nnyo kubanga nali nabivaamu bannange omwana yambonyaabonya kati ngenda okuwulira ng'aleese abaana be abatadde awaka nagenda okuwulira aleese abasajja awasiriza mu nnyumba ate ateekako n'okuntumira kyekisinga okunnuma mumugambe emwanyi tezaabala nali ndi awo amawulire nga si wala omukyala gwe guguli nali ndi awo nga amawulire gantuukako nti awaka yatundawo ekibanja yakitunda yagula ettaka yazimbira abaana be ebigambo ebyasinga okunnuma bye bino tyabataasoma balabye ennaku oyo singa yali asomye obugagga obwali ewa kitange yandibadde abutwalako kimu kyakubiri naga obutasoma bulwadde kati yali yezinze wano ng'alowooza nti nze nja kukkiriza kati awo nensirika kati ne bwe binannuma sirina kyenja kukola kyenja kumukola nembeera wano andeetedde akasukaali nakaleeta andeetedde akagaati nakaleeta andeetedde akasawo kakawunga nakaleeta. Falazio Namuddu alina ennaku kubanga ne wane wa mwannyina waabadde nga yeewogomyeko okumala ebbanga abaana ba mwannyina basiba bamugobaganya okubaviira mu nju gyolaba efaanana bw'eti. Kati ekisinga okunnuma
ekinuma kati kubanga byo biri oba nandibadde mbigumira naye mwana wange nafuna ekizibu. Mwanyinaze bwamala okufa ono omukyala waano yasooka okufa mujjanjaba ye n'agenda ate mwanyinaze najja afa. Ennyumba eno erimu abayaayi nina abayaayi nga mbatadde ebweyo ga mbasaani batadde mu nyumba naye nina abanyu benjagawa abaali eyo nayo bagamba tugende awaka wali ani Isemba awaka ani yasigala jjajja oyo tumumanyi talina kyajja tukola. Ebiseera bibiri omwaka guli nali nsula bweru okutuusa nagenda nengamba omuwala oyo gwengambye alimawo nemugamba nnemereddwa njagala kuvaawo wanaawaka najja nagamba mwanyina yajja mu gwa mukaaga nagamba mwanyina nga bwanyonga akuba nyumba twagizimba taliyo tuusa nalemererwa nze gwolaba nyina enkofu mukagirawo eno nagwa nga amudduka tuusa mwanyina bwe yajja n'agenda n'amuwaabira ne bamugamba koddamu okugoba muzeeyi mu nyumba ojja kuba waliwo n'omulala yakafa nga bwe beegatta mu nyumba mu kati omulala yali omu. Namuddu akkiriza nti mu bulamu bwe talinamu musajja mulala gwe yali ayagaddeko okuggyako Kalooli Matovu Ssaalongo ng'ono wadde teyamuzaalira mwana yenna mu nsi. Ssaalongo yatuuka n'okuzaala mu muganda wa Falaziyo, ensonga z'agamba nti tezaamuyisa bubi. Nakati yagoba abaana ba mwanyina bonna 8 mulamba n'agoba n'omwana Ssaalongo gwe yazaala mu muganda wange. Njagala tuwulirizeewo omwana Ssaalongo gwe yazaala mu muganda wange yamugoba awaka aliwo omuntu ate ffenna yatukola kito. N'abaana ba mwanyina mukulu waabwe nyaabwe gwe yasooka okuzaala yabagamba kitammwe tazaalibwa wano ng'ate bwe yafa bamuziikawa. Nze kinali siwulirangako nakiwulira ku luno nga nze nvuddeyo kati nabo bali ne bayaziika eyo mu Kampala. Mukitegeedde abantu bonna awaka yabagobawo ebyobugagga byonna n'abikola ki. Essala Namuddu z'asaba ssaako n'okunyiga amapeesa ga Sapule buli kiseera yeegayirira Katonda okumuyamba amuwe enneemi n'amusobozesa okumuzisa mu maka ge. Ssaalongo muyamuleka bano bamala ebbanga lya myaka 46 nga bali bombi. Nandyagadde okudda awaka n'abaana bonna basobole okukola ki okuddawo. Ekyo kimu ekyokubiri teri kintu kizibu ng'okusuzibwa kubanga ddala abaana bano singa ennyumba eno yali yange tebandinyumbyewo nandibagubi n'ennyumba ya jjajjaabwe era nabo benyini banga wano wajjajja batamira wano wajjajja zisina gyendaba muntegedde. Ng'ebyo byonna bikyali bwe bityo Ssaalongo Kalooli Matovu yafa tawandiise kiraamo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri bannamateeka bagenda kutulambika ensonga za Falaziyo Namuddu nga bwe zirina okukwatibwa. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kulaba ensonga za Falaziyo Namuddu. Clever Byamugisha ensonga za Falaziyo Namuddu aziri wakati era aliko okunnyonnyola ssaako n'okugoberera ensonga zino okumala akabanga. Namuddu Falaziya baamugoba mu maka ge wadde yalina empeta ng'afumbye emyaka 46 ate yamugoba bwe nandiyise muwala we. Yeekubana n'abalala abayaaye b'omu kibuga e Kampala ne bajja n'ebisi mayinja migo ne bamugoba waka ne bagenda mu kisenge kye
kyebakangaamu ne bbaawe nibajjamu buli kimu ekyali kisobola okuyamba mu kunoonyereza endagaano, certificate za marriage ne documents zonna ezandibadde zimuyamba okufuna obwenkanya. Ekyomukisa omubi bali beekwasa nti kubanga tiyazaala omwana n'omusajja we n'olwekyo talina rights, talina obuyinza mu maka ago. Mu Uganda abantu bangi balowooza nti amaka kwe kuzaala, ate si kituufu, eteekasiga ligamba. Ate ekiba ekirala kiri nti n'ab'obuyinza bamu oluusi babeera n'endowooza eyo, oba gebanga tebalina endowooza eyo beekobaana n'abaana abaagala ebyenfuna bakozese endowooza eyo nawadde abamu bamanyi nti ekyo kikyamu, naye kubanga bafunye obubayitira okufuna ebyenfuna bagaana okuyamba. Ekirala osanga ne victim ye mwenyine oyo gwe bagoba naye alowooza nti oluusi Katonda kyeyamusalira. Kyoba olaba namwanda oyo bamugoba emyaka mingi kwemabega naye tiyagenda ku poliisi mu nnaku ezo. Byamugisha Clever munoonyereza mu kitongole kya Redeem International ekiyamba ennyo bannamwandu ne bamulekwa mu Wakiso ssaako n'ebitundu bya Uganda ebimu okusingira ddala ebitundu ebirimu ennyo obuvuyo n'enkayana ku ttaka. Byamugisha agamba nti namwandu wakufuna obwenkanya. Tukola nga bwe tusobola obawa omujulizi tujja kumunoonya. Tumaze ebbanga ndowooza omusango gwakamala wano mwaka gumu n'ekitundu naye tukyanoonya abajulizi. Saawa eno wenjogerera tumaze okufunako 2 ate mu wiiki eno nina appointment actually olunaku lw'enkya okufuna omujulizi omulala. N'olwekyo fayiro eyo yagenda neva ku poliisi negende wa state attorney n'agamba twongereko ebimu ebyali bibulako era ebingi ku ebyo tubifunye, ajja kufuna obwenkanya. Okusinziira ku munoonyereza Clever Byamugisha agamba nti kino akikola lwa buweereza era ng'akijja ku ntobo ya mutima gwe kubanga akimanyi bulungi nti Katonda yasasula. Okusomoza okusinga okutawaanya obujulizi abantu obutafaayo okutereka ebiwandiiko muziziko gw'amaanyi nnyo. Abantu obutafaayo okutereka ebintu. Jjajja wange waliwo omusolo naye ng'osanga tikiti ze ez'omusolo nga ziteeka wano teri mwana gikwatako ez'emyaka 6 myaka 7 nga weeziri, naye kati omwana kati bw'amala P7 n'omusaba ne ripooti ya P3 P4 aba takyagirina. So abantu tibalina interest mu kutereka ebiwandiiko. N'abalala obutafaayo bwe kibakoola omwavu atera amulinira bikiseera. So n'osanga n'abajulizi abamu tibali interested okujja, abamu bakugamba naye oyo nzije muweereko obukakafu obujulizi n'afunamu ki. Mulimu ebyenfuna n'osanga nga omuntu omwavu still tafunamu, afuna disadvantage, baagala kugenda ku sayidi eno we bafunira akantu. Ebitongole by'obwannakiwa bingi nnyo bivuddeyo okulwanirira eddembe ly'abantu abaavu ababbibwako ettaka ne bannamwandu kosa ne bamulekwa, kyokka ensonga zino zeyongera bweyongezi buli lukya. Ate n'ekizibu ekirala abantu bangi betukola nabo bakalayansi baffe baavu. Obwavu buva ku mwavu omu, omwana, muzzukulu, anko bonna. Kati kitegeeza ki? Empuliziganya ebeera nzibu. Baba tebalina akasimu ng'abeera nako abeera mu kifo kyawala awatali neetiwaaka. Bw'abeera mu kifo kyawala ate n'okugendayo teri luguudo. N'osanga okufuna omujulizi kizibu nnyo n'ebbanga lyekitwala kubanga baba tebalipootinze mu budde. N'osanga abamu beerabira ng'omukyalo oyo yayita mu bizibu bingi ebyamukosako si nnyo naye omutwe kwegamba yafuna trauma, ate trauma eyo ereeta okwerabira mangu n'ebyobadde omanyi omuntu n'alowooza oba toyagala kuwa obujulizi oba oli stubborn, naye nga kiva ku mpisa gye wayitamu gye bakuyisaamu nga bakugoba.
Julian Atwine munnamateeka Redeem International ekitongole kino kyo kiri mu nsonga za nnamwandu Falazio Namuddu. Omuntu bw'amala okufa n'aleka ebintu bye nga tawandiise kiraamu, amateeka ebintu by'omugenzi gabigabanyaamu, waliwo percentages oba obutundutundu obwateekebwa mu mateeka bwe balina okugoberera nga bagaba ebintu by'omugenzi. Customary A oba omusika ayinako 1%. Surviving spouse oba omukyala namwandu oba omusajja asigaddewo ssemwandu aba alina obutundu 2. Abaana b'omugenzi balina obutundu 75 ku bintu by'omugenzi. Kati obwo obutundu 75 buketaringa oba bukavaringa abaana abalenzi n'abawala bonna. Then netusigazayo 4%. 4% oba obutundu buno obwo bukavaringa dependent relatives. Dependent relatives be baani? Nti omugenzi abadde alina abantu baalabirira nga tanafa ate nga badipendinga ku ye, tebalina wantu walala. Ekyokulabirako, omusajja ayinza okuba nga yaleeta maama we, nga maama we yabadde amulabirira, talina walala wonna wasobola okulaga, yamulabiridde ebbanga lyonna. So kati oyo dependent relative agwa mu butundu obwo bwonna bintu by'omugenzi. Ba dependent relative abanga tebaliiwo, obwo obutundu buna tubugata ku kire eky'abaana, obutundu 75 ne bufuuka obutundu 79 bonna ne babugabira abaana. Mu kitundu kyaffe ekyokusatu tukyeyongerayo okulaba n'okwekennenya amateeka agaliwo okulambika ensonga za nnamwandu Falazio Namuddu eyagobwa mu maka ge yali amazemu emyaka 46. Munnamateeka Julian Atwine ng'akulira kitongole ki Redeem International mu Wakiso District agamba nti Falazio Namuddu yalina okuloopa omusango guno ku poliisi ey'e Namayumba okusobola okufuna obwenkanya. Etteeka lya Limitation Act erya Uganda ligamba nti omuzadde wo bw'aleka ebintu ng'olina emyaka 18 n'oba ng'obirabaawo n'otabiclaiminga ne wayitawo emyaka 12 you forfeit oba tokyalina busobozi obibisaba. Kampe ekyokulabirako nti afudde nalekawo omwana we B ng'omwana oyo yali 18 years nasigala ng'alaba ebintu bya taatawo ng'abantu babikolesa oba ne babitwala ne babibba n'asirika okumala bbanga lya myaka 12 nga talina gwasabye ebintu ebyo ate nga w'okubisaba amumanyi, especially nga ttaka aba takyalina right esabe ebintu ebyo kubanga etteeka lya limitation liba likitwala nti wali oba tobyagala oba obudde buba buyiseewo, kubanga eri etteeka lya limitation ligezaako okulaga abantu nti toyinza kulaba ekintu nga kigenda mu maaso n'okireka ebbanga lyonna n'ozikuka nga weeseewo emyaka 5 ate n'otandika okusaba ebintu. Naye omuzadde bw'abanga yafa ng'oli below 18 years oba ng'oli wansi w'emyaka 18, emyaka egyo gyenjegoddeko 12 gitandika okubala nga bw'oweza emyaka 18. Ensonga za nnamwandu Falazio Namuddu za njawulo kubanga omwana wa Kaloole Matovu Ssaalongo omuwala gwe yasanga mu bufumbo yamwefuulira okumugoba mu maka ge yamalamu emyaka 46. Etteeka ly'ebyensikirano mu Uganda epya lyaleeta akawaayiro akagamba nti bwe bakuwa letters of administration oba letters of probate okuva mu kooti olina okukola by'olina okukola mu myaka 2 ne zigwako okuggyako ng'osabye kye bayita extension oba renewal oba okuzongezaayo ng'olina by'otanaba kumaliriza. Bw'oba tofunye lukusa ziba zikola ki?
ziba zi expiring oba ziggwako. So ekyokulabirako office ya Administrator General yafulumiza ekiwandiiko ekigamba nti abantu abaafuna letters of administration etteeka lino tumanyi lyafuluma mu Gwokuna omwaka gwa 2022 kati abaafuna letters of administration oba letters of probate mu mwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2022 kitegeeza zigenda okugwako ezo buno mwaka mu May oba mwezi ogwokutaano nga 31/2025 emyaka ebiri giba giyiseewo. Ate waliwo abantu abaafuna letters of administration after 31st of May 2022 ngeri etteeka limaze okufuluma kati ezo zigenda okugwako kusinziira ku nnaku ze bakola ki ze bazifunirako kasito obala myaka ebiri kuva bwe wazifuna after 2022 kiba kitegeeza nzikola ki ze expiring. So abantu baba balina okusaba kooti baba nga tebanaba kumaliriza okugabanyamu ebintu olukusa kooti neeyongezaayo nga bamaze ogiwa sufficient reasons oba reasons ezigimatiza nti esobola okwongezaayo letters of administration. Waliwo instances ezo oba mateeka gye galaga nti bw'obanga tonamaliriza for example okutransferinga ebyapa oba waliwo ebyakulisa oba abaana bamu bakyali wansi w'emyaka 18 tonababba wa bintu byabwe oyinza okusaba kooti olukusa nekola ki oba olina okufayiringa mu kooti kye bayita inventory oba report eraga engeri gy'okozeemu omulimu ogwo n'ogamba nti gundi namuwadde kino ekyapa nakigabanyizaamu lino ettaka naluwadde gundi bw'obanga olina bw'obanga tonabakuwa nakyo okikola ki okiwandiika mu report eyo. So kati emyaka ebiri bw'obanga omaze ng'ofayirinze ne inventory eyo oba report eyo mu kooti letters zigwako nekigwerawo. Waliwo amateeka agaliwo singa omuntu yenna afa nga tawandiise kiraamo era bwe gati bwe gagamba. Etteeka lya Uganda ery'ebyensikirano lyaleetamu kye bayita dependent lineal descendant. Lineal descendant kitegeeza bano abaana bo boozadde. Kati ligamba nti degrees abantu abasobola okuclaiminga ku bintu by'omufu ligenda up to 6 degrees. Ekitegeeza nti abaana bo boozadde abazzukulu abaddako abazzukulu up to 6 degrees. So kitegeeza nti omuntu bw'afa ne wabanga yali entitled ku share ya muzadde we abaana be balina right egy'okukola ki okuclaiminga n'abaana b'abaana be bazzukulu be balina okuli nabali bona as long as bawanga tebafuna share yaabwe. So mumbala mitendere na okudda wansi. Olwaleero tugenda kukoma wano kyokka sabbiiti ejja tujja kweyongerayo n'ensonga z'omutuuze omulala kyokka ng'ono ye mujjwa yali taweereddwa mugabo gwonna oluvannyuma lw'okugabanya ebintu by'abagenzi. Program Know Your Rights oba manya eddembe lyo kw'obadde nange Priska Namulema tuddingana omulundi omulala.